kubibulawo n'ebirala bisigaddewo biti. Ate nga ebiri kuno ebimu birabamu ebiri muli. Ebirimu abamu tebabirya. Biki bye batalya era baani abatabirya? Omusukulumu talya mugaati. Mbadde mpandiseeko ku ebyo ndaba oba anaabirya. Nabimuwadde n'abigaana, yagambye atuusa mukolo. Simanyi oba ebyo anaabyagala, anaabirya aleme otuusa omukolo. Okay, ngenda kubireeta. Nawe oli bulungi? Nkulabikira nga ali obubi. Naye Namubiru, layini zonkanyugira nga nzito. Naku zino nkaliramu bulala. Omuntu wakaliramu nawe omukaliramu, gwe tewankaliramu nonsuza n'ebyange. Namubiru, kyobalaba nti bye nakusuuza njagala tubiddemu olage nkyotereera bulungi. Leeta gwe nkutumye ndeesemuwa. Mumuzi doazi mugwano engo yinga nyingi wano omanyi omwengo aliko wano zizinga naye baba yo wanje ono omukazi okimanyi olunaku agenda kukyusanga engoye eziwera ziri zabaddemu azijje mu kakyayambadde endala dayira oba yategedde mutumusunga oba kubanga kati zayambadde era lumalirawo lwali mukati naye baba wadde kikunama naye kyakula bulungi. Nze njagala ndabe kozo zikyusiza leero ndabe ngawe kiri. Ate alimaya alio muomi ola muomi mulimu omuntu akunama n'ogamba maama kunama ne mulimu akunama n'ogamba waaye kiki naye muwumuza bannaali kati nze ngwawa ngwa mubakunama ebirungi oba ebibi. Si bibi si birungi era nawe wobikunama binyuma. Namubiru oli otya? Ndi bulungi mpazzi. Omanyi ekiriwo badde nziza kugamba kyukamu ku katono ndabe kyukiramu katono venganze. Naye watula bulijjo tokazi. Natula sikaze. Kikyotegeeza. We omanyi mumuza kyatukoze. Atukubya mu layini eri. Naloka tugamba mbu ye tatula takaze era talina kabina. Gwe mwana ogwo kye tubaddeko olwaleero kata tufe. Kogweko gye neetegereza. Ne bannaye nana nawe olina ebizibu. Si bizibu mwana gwe omwana kyatukoze leero. Ngenza okujja wano neŋŋamba kanzije ndabe Namubiru oba kyali kyekyo. Ngenza okulaba na naye watuula tokaze. Mukwana nakala tokumanya nakala nnyo. Ondaba? Ndabye bulungi nti nakala. Katonda tagaba byonna. Naffe tulina yetwakala mwe mutaakala. Namubiru lwakwekaza naye mukwana. Era kyo nkikugambye nange ninawe nakala gwe wootaakala. Omuzukulu, badde nomwezi nenjukira nti baŋŋambye ebyokulya ebiriwo tobyagala. Kati oba nkuleetereyo ki? Era naawe oba osobola okulaba omuntu nga nze ebyokulya bye nsobola okulya. Naawe obeera oyina okuyiiya nze ebyokulya nga nze bondaba byendya obimanyi. Lwaki njagadde nkubuuze? Kusinziira ku byokulya ebiriwo naye baŋŋambye gwe bye weetaaga nandyagadde ombuulire gwe byokola ki kuba bano bye bali ate gwe baŋŋambye tobirya. Njagala ombuulire ebyo bye weetaaga bye mma nkuleetera. Sharif, genda oyiye ebyokulya byolaba nti nze mbirya. Genda oyiye nga bwondaba era ebyokulya bye mba ndya osobola okuyiiya.
otegeeza byebimu ku ebyo bitulinawo naye nga bino wabula gwenze tewandiise kumbonyaabonya beera mugezi oleete byenjagala tesirya binyeebwa olya biki munnange omusukulu ensonga kinakubuuzizza byowulira bye weetaaga kubanga ebyo byanjawulo nnyo kubaawo kati gwe ontunuulira bwoti oba olaba nsaana kulya ebintu nga bwe biti omusukulu kati togenda kumbuulira kiki kyowulira mu butuufu kyowulira omutima gwo gwe kyetaaga kofaayo kati kankikwangulizeemu gwendekerangawo sente nze ngenda kweyizanga ebyokulya byange omusukulu mbadde nsaba oleme kukalubya mbeera olye banno bye balya baani bannange wano nze wano sirinaawo munnange sabo sabo nafiru sokoje ono asikale musimbuze agenda kuleeta ebintu bino atumya amagi naye bwagaleeta ogenda kumusikirako amagi ataano then njagala osalireko kacumbaali omanyi obutungulu nyaanya ne ka aromat okateekako kitegedde kale anti ngenda gakolera ogambye 5 ngambye 5 gonna gago gonna gange ate waliwo omulala yabadde amutumye nze nga kutuma kale kamaliriza wano gakolera kale Usokolo. wange Osiibye okunnya. Nze muwumuza wajja nga siriiwo naye webale kujja nze musanyukidde era nkwagala sikwinako buzibu musambaganye mwami waffe era nze mwagala nnyo yenna gwaba aleese era musanyukira kubanga musambaganye mwagala so nze sikwinako buzibu nange nkusanyukidde webale kunyaniriza naye nange siina buzibu kubanga mu bantu bonna abaawano gweweka yakasooka okunsanyukirako wano akagano naye nze omuntu wantwala nange wemutwala bonna ematirirako ate nze nsinga okwematira nematira times 10 oba 100 naye amazima gugogerebweko wabala kukyanga omusambaganya aleeta yakuleese wabala olaba wakapale kewajjeemu wafulumye nakufulumiddeko nakugobereza amaaso nabe naye maama wabala wakala watuula okazi naye bannange okukala otegeeza ati anti olaba aba ayinamu nga yakolamu yaweza oyo yaba yakala bamutuuza nga yakala naye katife bamuserebeeru banyaffe batuuza nga tetunakala naye bannaye kankubuuza mwe mukikola mutya nga muli bagumu kibali mu bubumbe bwammwe okubeera nti ofumba ne bajja nze ekyamazima kikyannemye okugumira mwe mulyoke muli fayini kati ofunye n'obuvumu obujja obumboozaako olinga abuuza muganda wo ate nga nze ndi mujjawo nze muli sikiwulira mpulira simanyi oba naasobola anti kaakati olaba bw'obanga oyagala omusambaganya olina guma wekka ne weegumya kubanga omusambaganya yaleeta twamumanyira naye obanga omwagala omwagala olina kukkiriza niyo embeera gyakuyisaamu n'aleeta ono n'omwagala kwekuguma kwe tubeerawo waneeno pozi nga tomwagala awo biba bijja kukulema naye ng'omwagala bw'otaguma oba ojja kumuweka omutima
muli bagumu naye era nze sawa yonna wootandaba mmanya nazeeyo gye nava bijja kuba binnemye okugumiikiriza. Munnange guma tufumbe ate gwe kijja kyange kyatula kikaze obulungi nkwagala. Kiki kye bakukola ne mwannyinaze? Sigwayina babi omu yakwata bwati nenegayirira saasira munnange munsonyiwe yali agenda kuba wasi. Njagala oyogera ebintu buli serious. Bano balambuga bizokola ekyo. Yali ngenda kubetenteka buganda sanga kafikamu ali akalala eri nali mpedde. Beera serious ku by'oyogera. Naye nali saagala kugambirawo engamba kansooke ngende bwe nadda ajja kugamba naye okomyewo omwami ye ndese muteeseteese ne mugamba nja kudda ebbanga eritali ggere kati wendiko kyembuuza ddala okakasa balambo bwe bakola ebyo bintu beegatta nga bonna bo balina mu lubiri omu nafubutuka eri omulala nafubutuka eri omulala nafubutuka eri omulala nafubutuka eri ne banyweza amavumbavumba katanfe kakati kyekyakutwala nga nawe totegezezaako wadde ensonga yonna emisinde gwe naawe obeera gwe emisinde era woba olina kuyitamu kyogamba nti we wagenda n'ennamba eyange ey'essimu n'ogyerabira wadde okunkubirako ntegeeza ensonga ngeezo ati kati ate bwentuuka eri mu maka gange ate nayo nensangayo ebiconfusing ebyo nabyo nayina obitereeza kati ate ngenda okumaliriza ningamba naye kati byonna era tukolere ddala lumu ngenda kudda mbikunyonyole bulungi kuba waliwo ekintu ekitanyumizika ku ssimu naye mwanyina omulungi ekirungi nkomyewo naye mu mbeera eyo nga bwe njikunyonyodde agenda mpanise naye bwe natudde n'endowooza bakyala bo tebayinza kunzikakkanya mu ngeri eyo nina okubalaga nti ndi musambaganyi mu nju eno kubanga oli bbaabwe wesiri amazima ddala naye ng'oli otya ze ndi bulungi ddala omuko omulisa ali ati nga mutereezezza ali fiiti nnyo mirimu akwasaganya amazima ddala Maama mbadde mwe twakuwona okomyewo osobola okuddamu kyoyogedde wandi kyogamba mbyogedde mulimu lwotawulira mbikuddiremu ng'onneesimbyeko oti wansi ngambye wansi gw'obigamba omumanyi oba neerabidde oneerabidde ate no munnange wandisigaddeyo gy'obadde kubanga wenna ogeze ebiseera bizembulago k'okumyewo tujja kukuzoganya ojja kiwulira era ebyo ebigambo bigamba nze okimanyi ndi musambaganyi oba tokimanyi nanti olina okweyisa ng'omusambaganyi kankuwemu kati bwolokwa nga omusambaganyi waali naye ageza atera afuume olabe olundeteko olusiddiko ojja kuntegeera ojja kundaba naye nno munnange leero nange nga nzize mmazeeko sinza owaabiri onfunye oze omazeeko naffe tukwetegekedde katulaba nagenda owangula Abaki ate leero olagako wa nina kadiba okengoba sipiidi saagala kandeke oba ate leero ani gwogenda okuula oyo naye nabulira kani gwogenda okulaba oyo ali awo nkojja bbiraba naawe lwaki opakuka n'ekibago nkutayani naye era togana kundeeterayo kantu konna njiyizaayo nga nze sisitaali mwana wa maama nyinza okuta ne sikuleetera sobola kuteekako omukunyiiro nerabira mu shobomane mwana bannange oba nze nakoma ddi okwanibwa bafuna omusambaganya ate okyanoonya ate kya maama ate kati okufuna omusambaganyi nekitegeeza musajja nayimiridde nti sirabwako era wakiri bandinimbyeyo mbeera mukakkamufu ndowooza buli we bandaba n'omwana bagamba oyo muka musajja atudde ateredde so okulege
kyogamba nawe obeera ng'oli yagala bakwaneko. Why not? Okimayinira ne mukwano gwange yagenda ne kundabu yebuze lwaki tebamukwanako ate nga mufumbo kati nzaani. Naye nze ndowooza oba mufumbo kiba tekyetaagisa kubanga bwe mbanzi naba bankwana mbambulira buwulizi busungu. Lwaki baba bankwana nga ndi mufumbo? Tekitegeeza nti bwe bakwanako ogenda kukkiriza. Just kuwulirako ebyo ebigambo by'okwanibwe omanyi bwe kiwulikika nga bakukwana. Okay, ngeze. Good luck. Thank you, darling. Teweerabira ebyokulya nno. Naye maama, gwe kagenze ne kajjayo ebintu byo. Kituufu watuula okaze. Nana. Tomanyi kiki kyonkoledde. Kyembadde sisuubira. Okoledde ddala ekintu omuntu omukulu kyalina okukola. Manyi kiba kirungi nakola ekintu nga weetesitese so nga tosazeewo. Manyi Muula badde nalinda omutima gwange musalewo ki ekituufu kye nina okukola. Omanyi buli lwokuka n'ekintu n'ogenda maaso kikola nga omutima tegukkiriza osobola okukola ensobi ate tekiba kirungi oluusi. Kati ngulinze guwulire ekyo nesalawo nkumiti. Kikulu. Nana, kakati kansuubire nti olusisinkana luno wakati wo nange lugenda kuba lwakyama. Kwasi bina kuba byakyama kuba saagala muganda wange ategeere ensonga zino. Ekyo kyekikulu ennyo ekyo. Era kigenda tuyambako nnyo. Tambuza ekintu mpola mpola tomanya tetwerabisa nnyo. Kituufu. Naye nga Muula bambi webale nnyo. Webalire ddala olw'essente ze wampa. Kyetaago nakimala bulungi era nasiima. Webale kusiima. Bambi webale nnyo. Kale munnange. Yesewo. Ekyamazima kiri nti okuva lulo nagamba ebigambo byange. Ekituufu kiri nti nkwagala. Era ebigambo ebyo bye nagamba nali mbitegeeza. Ekyamazima Muula nandikwagadde naye Muula olina abakyala bangi ate obakyusanga ngoye. Kiki ekiri awo kyokyanoonya mu bakazi b'olina nga ddala mu butuufu tokirabamu ng'okiraba mu nze nga tokibalabamu.